omuntu alina kubira dakika mmeka? Essaawa emu n'ekitundu. Mwana wa Bendi ng'omukola ki ekyo? Gwe gwanga ku musajja ng'awooma oba omukazi ng'awooma amala mangu abamu mumalirana mu misambi. Era n'ensonga z'omu kisenge bangi ababa tebazimanyi. Erectile, it's a disease caused by masturbation, stress, withdraw, ne infections. N'okulwawo okwegatta. Yakozesa masturbation n'emukosa. Kati iddi mwe muvaamu kino nti nno tasituka bulungi. Muba mutaka we aba agonderera ku makya abasajja bangi tebayimuka. Mwatondebwa okusituka ku makya. Oli eyo ng'onoonya kifo w'okolera massage omulungi mu type zonna tugamba jangu wano mu Makindye opposite ne Parklast ku Gadacom Hot Spa ojja kuba ofuna massage ow'enjawulo okuva ku baana bonna ab'enjawulo abeesigika ate nga bakola ebintu bya mulembe bali professional. Tugamba bw'oba oyagala endagiriro oba okutuukawo wennyini oba okuwa mobile massage kuba ku 0755819847 ojja kuba otuuse mu kifo kyaffe kyennyini ofune massage ow'omulembe. Sali oli otya maama? Oli bulungi? Badde ndudde okukulabako. Nakoma okukulaba. Wagenda n'onyonnyola wano ba sugar daddy abantu ne bagwa eddalo. Era babitegeera. Ngenda okulaba ku gundi nga weewozaako. Live eŋŋamba ojja kukitegeera. Kano ogenda kajjako tukalekeko. Kano kajjako kale kati kakateeka wano kubanga ogenda n'onyonnyola ba sugar daddy wano. Omuntu n'agamba ya Rabbi. Oli otya Sali? Obulamu? Oli bulungi? Simanyi ogenda nawe mu Shiba. Alina concert mu mwezi ogujja nga nnya. Concert ezo nga sikolagana nazo. Lwaki? Naye engeri gye mwagala. Omwagala nnyo Shiba? Kiki ozinga omwagalako? Alina vibe. Ate ye tatya abantu kye boogera. Okay. Kitegeeza kati ogenda. Simanyi kana nawe we nawa siri busy. Bwa busy olw'olumu buteekeko ebbali ogenda osale ku ndongo naawe. Emirimu. Nga nnya October ffenna tugenda kubeera wali ku Cricket Oval nga tuwagira Shiba Kalungi mukoza gyatutumye neyanziza. Olugimala agendako mu short break then alyoka akomewo n'endongo. Yes, so mwena bawulira nga muli ba Shiba holics owulira nti owagira endongo ya Uganda ffenna tugendewa wali ku Cricket Oval. Kitegedde ne Kalo Natongo gyali nga 6 Desemba. Katumale ya Shiba tutandike ya Kalo Natongo. Kitegedde weewaawo. Kitegedde kubira Katonda mu ngalo. Sali kiri kitya? Leero tulina ki? Bingi nga ki? Nze nalema wentandikira okubuuza mbanja gwe n'ontandika n'oŋŋamba kakati tuli wano. Sali leero tulina ki? Leero nabaleeteddeyo ku gundi abamanyi abasajja balina nnyo obuzibu bw'omu kisenge bambi. Zemanyi navaayo tebebaka bulungi. No. Bwe baba mu nsonga z'omukwano. Kantuule. Ensonga ezo abasajja bangi ndowooza 90 ku 100 kuliko ndowooza 90%. Kantereeza abantu wano munnange. Abantu bannyonnyole bulungi. Kanve. Ogambye otya? Ndowooza 90%. 90% eyaki? Ey'abasajja. Lwaki si bakazi? Bakazi ebibatwawanya ndowooza ndwadde. Naye nabwe era maaso awo tugenda baleeterayo ezo infections. Birwadde bye bibatawaanya. Era n'ensonga z'omu kisenge bangi ababa tebazimanyi. Abakazi? Nazo zibanyonnyola. Maaso awo tumanyi. Kale sokera ekyabasajja ky'oŋŋambye. Oŋŋambye 90% abasajja bakola ki? Balina obuzibu bw'omu kisenge okukola omukwano. Tugamba amaanyi g'ekisajja abamu eyo ED problem balina ED disease. Erectile dysfunction. Erectile dysfunction. Taseka. Oyinza obeerawo nga naawe tomanyi oba okirina. Kinnyonnyola abantu bakitegeera olwo bamanyi akirina n'atakirina. Erectile kiva ku masturbation, withdraw, stress ne infections we ziba za kukosa nnyo. Erectile
it's a disease kikozingibwa by masturbation stress withdraw ne infections n'okulwawo okwegatta bintu bitaano ne withdraw nabo buzibu ng'oli bwagenda eri takitekigira nga wakola ki nga buli agira wabweru ng'asamulira wabweru katata obuwa buzibu ki anti awo ne wagenda eri omusawo yenna ajja kugamba nti withdraw oba olina ogyesonyiwa kuba omuntu yenna yakolebwa nga alina malira munda mu mukazi tusabikemuko nga kirina kugwera munda basabika muko era nsabise kale kugwera munda kati most times ne weesanga nga kibaleetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo omuntu okola withdraw na kireeta obuzibu yita wano maama mpe neyanziza twenayo kyakulya temwafumbye ku mawolu bino bye basomesa biyamba bbaawo so netwesanga netugamba ki tetubakolerayo eddagala naye most men baagala nnyo zi enlargement ezo kyebasinga okufaako kugeza ate newesanga nga most things zebakozesa bibaleetera side effects ez'amaanyi ennyo ate nga tajja tukuddamu ayinza ogejja n'awanvuwa naye n'atuuka ekiseera nga omwaka gumu oba ebiri giyinza oyitawo ng'ali fayini bulungi naye egiddako awo niyesanga nga essanyu tajja kuddamu lifuna nga taddamu kusituka so bwe buzibu obujja mu enlargement ezo kati ffe ne tugamba ki tetubaleetera tugambe omuntu yakozesa masturbation nemukosa kati iddi mwe muvaamu kino nti nno tasituka bulungi oba mutaka we aba agondereraye nga teyeegolodde bulungi ekyokubiri nga takaluba bulungi naye ng'asituse kati neweesanga omulala nga talina appetite newaba alina mukazi ki newaba alina mukazi ki wali abula appetite wali omulabye nyabo kati neweesanga omulala gye bali anti yeyo iddi gye nnyonnyola obukosefu bwayo obuzibu bw'ofunamu eyo iddi ng'okozeseza bineene ebyo bye nnamenya ebitaano kati ekyokusatu nga talina nkwaso nnafu enkwaso ze nga nnafu ate nga ntono newesanga nga tasobola zaala oba funyisa lubuto oba newaba nga amaze okwegatta ne mukazi we nga afulumya spams ntono ezo nazo ziva ku gundi ku biri byoyogedde jjukira ojjoko mu masturbating jjoko mu masturbating ofulumya kingi obwagazi buba bungi ate oba osqueezinga nnyo akakantuko kati ate muba mulina obusubu obwo obusubu obwo obutono bwe mubeera n'obwo ku buntu bwammwe buba butono ate ojjoko mu bunyiga gye bukoma onnafuwa kati then ekyokuna ku makya abasajja bangi tebayimuka mwatondebwa okusituka ku makya kati bangi gye bali oli n'akubira esimu n'agamba Sarah njagala eddagala naye ku makya sisituka toddala sisitukirako ddala oba alina omukazi oba talina osobola kumpitasenga muto manyi nkirowoozezaako kati olisenga kati ndi senga muto era abamu mujagamba mwana muto oyo biki naye physically ndi muto but mindset n'emyaka mikulu ebintu byokoze bye bingi ku myaka no kati emyaka nyinza okugamba gye nina n'ogamba nnimba tujja kwogera mu maaso so just ewaffe tetukula nnyo kati byebyo mukwano ku makya ng'omusajja nga tasituka nga talusitukirako ddala ye nga kati waliwo yangwe nawa kofi wange kofi no gwe tuteeka mu kyayi no si normal kofi ono
gwe munywa no kati waliwo gwe nawa nangamba bannasanyuka kale nasanyuka nangamba wabula kiwankoledde ne mugamba nti wona amalayo doozi ojja teerera bulungi ya olina okuteerera permanent result n'ogiraba nti kati kwanti wano oli bwoti wano oli bwoti wano oli bwoti bizibu kuba wangambye 90% kitegeeza abantu abasinga bonna babifeesinga yo abasajja abasinga okay ddala bano kati oli bambi n'agamba nze ndi mumpi ate sina maanyi ate siwangaala n'alyoka agenda akozesa biri ebiriwa n'agira kiva ku ky'omuntu okugamba nti kantandika ebyo anti kati abamu tebaagala kwana na kuspendinga ekirala disappointment zibafuna mu bakazi ze nnyingi ogana ospendinga ogenda mu ekyo kati ye alaba eyo yegundi shortcut ennyangu ey'okwemazisa toseka gwe olaba bwe kyofeesinga oli kikyafeesinga bwe kiri naye muspendingeeko mbwammwe kale obuzibu bwe muyinaawo wansi bwe bungi eyamutambula olinza osanga omusajja ng'olaba mulungi buli kimu akirina naye nga ensonga z'omusingi talina kyamanyi ng'amala mangu abamu mumalirana mu misambi oli n'aba agenda okuyingira n'amala kyali kiguddeko nedda nze benzijanjaba be babiŋŋamba nti ayinza okugamba oba bagita premature ejaculation ndowooza bagiyita oli aba agenda kuyingira n'asamulira mu bisambi kati oli n'agamba nze nkubira ddakiika 3, 2, 3, 5 oba 10 omuntu alina kukubira ddakiika mmeka essaawa emu n'ekitundu mwana wa Bendi ng'omukola ki ekyo gwe gwanga ku musajja ng'awooma oba omukazi ng'awooma kati essaawa emu n'ekitundu gye nnyinza okugamba ya aba alina ebyokukola of course eba enjoyment kati osanyu olugenda dijjawo erisinga omusajja ataweza essaawa emu n'ekitundu amanyi talina aba agayina naye kati manya 30 minutes ziba za romance oba n'okuyingiramu eddakiika awo endala kati eddakiika eziddako awo ziba oba olina kwegamba simanyi wayinza kinnyonnyola naye omusajja akuwa obudde ye musajja asinga ate ng'omuguddeko ng'awooma kuba nammwe muwooma mulimu ebika nti ono tawooma nga naffe tubaamu nti ono Sarah siwooma ono awooma oli awooma segera kati nammwe we muba tekiwoomera amatama abiri naye ogwa ku musajja nga tawooma n'addamu okubira essimu newewamba n'ogamba ndi gulu ndi wani ndi bize kumbe ndi waka ate ndaba firimu wali weewambye Sarah wali weewambye nze neewambira ddala kati agenda okulaba gundi eno nga yakubirako essimu n'oyogera ebyo agenda kutegera wali weewambye ge mazima abawala bangi mubakubira n'agamba kyokka nga ye nga nze namuwoomera naye nga nze omanyiwo omusajja aba tawoomera ffe tukiwulira nga nange sitasobola tegeera nti mpooma oba siwooma nga gwe asobola okitegeera kati nange nze akitegeera nti ono omusajja awooma kutegeera okay tugende maaso badde okyannyonnyola biri ebintu ku gundi y'abasajja eyo kati bambi tubayambe kati waliwo ne kino nti mbadde ndi wali eri nti no amaanyi omusajja agendera eddakiika ntono ye period empanvu ongambye waataweza ddakiika emu kitundu ongambye ddakiika ssaawa emu n'ekitundu z'eddakiika 9 alaba mupiira nedda ndawalaba mupiira mwe mwakikwata bubi omanyi tulina ebigambo bibiri ononsonyiwa okwogera wano obubi naye tulinawo okukola omukwano n'okwegadanga kati ebigambo ebyo byawukana era leero nkyogeddeko ku live yange nenkinnyonnyola kuba nasooka kino nagamba by the way buli ku makya Sally abeerako live ku TikTok ng'asomesa ebintu bino ebimu bagiyita Sarah Sally ku TikTok abeerako ng'asomesa ebintu bino leero alina byabadde asomesa bwe tujja bikwirako oluvannyuma mbaddeko eddakiika nga 2 n'enziruka nga nina bye ngenda okukola baddeko ku live
osomeseza mwana kintu na kantu. Anyway, obadde ogamba waliwo okukola omukwano n'okwegadanga. Bintu bibiri bifaanagana ate byawukana. Kuba kati bamalaya be beegadanga. Batya nti ojja sanga omusajja azza akwebaseeko atakusasudde ye tafaayo oba onyumiddwa oba tonyumiddwa n'atambula n'agenda oba n'ofuna omuntu yenna naye ne mwesanyusaamu ne buli omu n'atambula tafaayo oba onyumiddwa oba tonyumiddwa. Ngenda kugamba nti bw'oba oli eyo ng'onoonya spa muli abantu abali professional genda kugadako mu hot spa opposite ne Pakalast ojja kuba obafuna bali professional balina every type of massage gendayo obafuna. Ate gwe nno anoonya akaviiri makeup wig njala biki gamba genda ku Ecomat awo ekansanga Ecomat ogende ewa Irene bamuyita Irene Makeup and Hair Clinic. Awo ojja kugiraba bulungi nnyo, akola buli kimu, atunda obuviiri buli kimu, ojja kuba osobola okukola ki okubanga obeera ku mulembe bwo. Bamuyita Irene Makeup and Hair Style. Kati byebyo okola omukwano nti nga wenaaba naawe tweyagala buli kimu nkufiiringa buli kimu nkulimu ye kati buli kimu nenkiteekinga buli kimu nenkikola buli kimu omanyi omuntu gw'oyagala tomwennyala. Osobola oteekinga every step eri mu mukwano nti wano nkola kino wano nkola kino wano nkola kino. Step ze ziriwe ziri omuntu zateekeddwa okukola nga ali mu mukwano mpaayoko oli ayinza okuba abiri eyo nga ayagala obizikola naye nga tazimanyi. Anti kyekyo kibaze navaayo bibasomesa. Step nga ziriwa ezikolebwa mukwano nawe ziba nnene nnyo sabikamu. Kale okola omukwano olina obbanga owunya bulungi ate yeyo gundi esooka obulungi. Kale awaliwo abasajja oba abakazi abammwe nga eno body test eno ng'eyejjako omuntu ebyandikoze n'agamba nga bijjako. Kati n'ekirala enkwata y'omusajja oba ey'omukazi ze tuyita attachments mukwano nti nkwata wano ono alina kukwata wano. Abamu bali dormant ddala ffe abakazi tuli dormant nnyo nti omusajja akolera kino naawe olina oteekinga gundi n'ogamba kanzizeeyo. Gwe muba mukwano gwe wotandika kati engalo zino zakuwolakola ki era nazo zina okukwata olaba n'ebigere ebikola biteekinga step kati emikono ebigere mubikozesa. Omusajja omukazi akimanyi akola omukwano tasobola bbulwa ngeri gya kusanyusa mu bbaawe. Nkwata attachments zokola zozaayo eri bbaawe oba naye zakuwa. Kati feelings awo nazo wezijjira nti omusajja kati nsobola okwegatta nawe nga sikwagala naye nga nkwagalako okwegatta sex yeka. Kati ne wabawo ne kino nti nkwagala ffenna tumaakingaye kati awo weggweera omukwano ne gunyuma ne mukola buli kimu ne kibanyumira n'enkeera ne musobola okuddamu ne muddamu. Tetweweeza. Kuba oli aba akuwoomera nange oba ompoomera. Kigambo ky'okuwooma naawe. Obuwoomi kati oba oyagala nkoko. No. Tofunangayo omuwala akuwoomera. Sibikola. Abivaako. Yamba abasajja. Kati ffe twabaleetedde products zaffe ezimu ziva Turkey ezimu ziva Malaysia. Teziva wano mu Uganda. Ate size zino eza bulijjo nti oba zina side effect oba tezina. Zigenda kujanjaba ED. Gye nagambye erectile dysfunction ye ne mbamenyera kwe kiva okufuna ED n'ebigibeeramu ED. Mwe muva n'omuntu okutomerwa endiga. Nkanti kyokyo tosituka bulungi. Towangaala webiti. Toweza ddakiika kyenda. Kati abamu okutomera endiga bagamba omusajja mumpi si muwanvu. Ate bwe bagenda eri ne bagira kuba ngambira okugenda eri ne bakuwanvuya ne bakugejjesa nakyo kireeta obuzibu. Kati olina manya ki ky'olina nangeri ki gy'olina kikozesaamu. So tobawa amagezi genda bakola ebyo? No. Singa era mbitunda kuba gyebiri.
ate kati abakazi bagenda namugamba ogundi oli mutono nnyo kyobula abasajja bagenda eri gwe olina mmanya ngeri ki gy'okozesaamu kantuko oba muntu wo kuzi abanvu oyinza osanga omuwanvu nga talina kyamanyi nosanga omumpi nga talina ye kyamanyi ati oli akutunulako butunuzinaga agundi aka akantuko nedda era kiva kwegatta n'ategeera nti nno ono ali bw'ati ono ali bw'ati abamu tebabalinda natuuseeyo ona appetite nefa nga ndaba akantu bwe kati tasobola vaayo nga tebeegasse uziko nga yeekubidde essimu neyeebikkira awo kisoboka beebikiranga awo kisoboka so kati nze siba advising agenda mwezi ogundi ezo kiba sizitunda era oli ayinza okugamba njagala enlargement gwe tozitunda no so nsobola obalagako ku products zange ng'ozinyonyola tolaga bulazi abantu bategeere ogere bugizi tugenda tandika ne coffee ajjanjaba iddi coffee tulinawo coffee ne candy byawukana naye product yemu nti coffee candy double root coffee ne coffee candy ne double root coffee candy aba sweet kati kitegeza ko candy wa kununa so eno ye double root. This is a double root. Haki bagituma double root anti kati waliwo super linda ko kyagitumya double root anti mulimu emirandira gya mirungi egyesatu badde banyi nti bagituma double root to olugira bwoti okyajingirapo so eno ye double root coffee candy I mean double root coffee yeyo package eno ye package kati buno bwe busaketi obubeera omwo kati kano kakola ki kano eno ke kajjanjaba iddi biri byonna byoyogeddeko kabijjanjaba n'otereera kati omuntu akanywa kyenkana ki kati kano kali strong tosobola nywa leero ddemu n'enkyo ddemu na luli onywa leero tugambe leero lwakubiri oba lwakusatu oddamu wiiki ejja ku lwokusatu oyisaawo a full week once in a week n'oddamu endala wiiki endala okanywa konna toteekamu majaani toteekamu sukaali just mazzi agookya oba amata agookya okanywanga caayi konna okayiwamu konna osobola okufunayo ka coffee cup ye konna n'okayiwamu n'okajjuza kati bw'okakozesa kano tokyajingirawo ngenda kulaga akalala linda kati kano oli ajja kwebuuza nti okakolera mu ssaawa emu okanywa anawa before nga tonagenda gy'olaga osobola okanywa nga togenda kwegatta kubako tekayumya nnyo naye ngenda nakoka kajjanjaba bw'omalayo package ze mbagambye kati bunaanywa bumeka okutereera alina nywa package 3 zino ze package ebeera mu bumeka 6 bwebeera mu 6 gwe mwezi gumu ne kati alina zinywera myezi 4 ne weeks ezigwamu alina ogambe zino package anywa meka 3 package 3 times ntwala 3 mu 6 buli kamu kameka buli ako kano k'ebiri kitundu akamu bwe kati kano package ya 12 mwana goli na sente no si sente naye nze kyembawa kibakolera ate era bangi ebibakoledde basobola buli lunaku ate nange buli lunaku nga tebagula ati gwe bino wabijjawa nti bye bikola tukola research kati nga wegambye nga wendiisenga era nino banoonyeza ekibajjanjaba ogambye obijjawa kofi ono ava Malaysia ono we Malaysia ndaba abaana bawala bagenda nnyo Malaysia ate nze Malaysia mbadde manyi bakolayo kirala bakolayo ki bakolayo nti bakomawo ne ssente nga ziwera naye nga tebalinayo mirimu simanyi awo abaana b'e Malaysia fe abakola ebyo bali Malaysia mukyala yabikola yatabula eno formula n'afominga ebyo yagenda n'obaleetera gundi pads kati bino webikoledde abasajja kati pads eza infections ngoli abambali pad infections nezivaayo nawe kisinzira period gye muwadde na bukulu ki bwe ziriko kati tulinawo ne kandi sokoleke kali muno mulimu birungo kinaki muno mulimu roots waliwo maka root maka root nako kika kyamulandira ne ashwagandha root genda ozinoonyerezeeko
ng'amwazi w'amannya amakakkali anti ashagada aswagada ne tongo cat root tongo cat root ze mirandira esatu egirimu. Okay, kano tukaze ebbali kakola kubiri okujjanjaba iddi okuli nti toyima bulungi toyina appetite rosepam count then ne kubeerako ku makyamu abasajja batasituka ku makya ogerokera ku makya ng'oli mubire ya kati gwe batositukirako ddala ku makya. Then endala bagambe ka mitwalo 3 no eno package ya 12 akamu kebiri kitundu. Okay, kano tukateeka ebbali mukalabi ka buntu ono yabuleeta sali solo genda ku TikTok ye mu inbox ye ajja kuddamu enamba agenda kugibawa ebubeera ne expiry date byaddala ekintu kibeera ne expiry date nno kano kacyaliko 227 naye nze byonna byange bikola sinagenda katwala ekitali kibi kati this is a candy eno box ya candy bunungi ninga nkalabako emmwanyi anti era kyekimu ne kali tukalaba obona ko kaliko emmwanyi kofi anti so kati this is a mukalabanga kano nuna kanule okalaba anti katono naye kakumala mu mubiri wiki namba ng'oyima wiki namba ng'oli waggulu kale ng'owulira oyagala kwegatta ng'owulira omuyima ogukuli bungi ako ke kakandi kati ako kawukana ne kali bikola kyekimu bati kano kayimya nnyo tosobola kanona nga toyina mukazi kati bwagenda wiki namba nkoze ntyo kati nno waliwo yakanuna nankubira essimu gwe gwobojja yali mutuufu kuba wali okamuwa no yakola ensobi yagenda omukazi yajja kati nakanuna nga ate omukazi agenza omukazi amala agenda ate nakanuna yanona after nga lwaki tamukubira kudda simanyi yagala kati ko jangu ogattewo kati waliwo n'omulala wasitukira muno ogenda bekanze watagala kufiirako okamanya obuzibu bwako kati nsoko ombuulire kakola katya kano eno nako kajjanjaba iddi naye obuzibu ko kayimya nnyo kano ko kayimya nnyo tolaba nti katono naye kayimya nnyo kakumala mu mubiri wiki namba ne kali batosobola kanuna leero kanune n'enkyo bojja ffe omuyima nako kano every after kati nabo kaliko doozi kaliko doozi okutereera nti okanunira bbanga ki era nako kati kano nyinza okuba box 2 kuba mulimu obuntu 10 box 10 mulimu obuntu 10 box 2 obuntu 10 gye emyezi 2 gye omwezi gubeeramu wikisi 4 emyezi 2 ne wikisi 2 obuntu kati ayinza okanuna emyezi 3 awo gye myezi 5 buli kantu onuna okutereera so kati kyekyo kati kano kammeka kano saketi yake ebayo 2 kona buno obuntu 10 kano kokabwe katika kebiri ate ngenda nakongeza lwaki baketanira nnyo gomayo omulimu gwako linda ko baketanira nnyo oba lwa mulimu gwako byonna kofi kandi sijja kanuna byonna kati ku mwana w'abandi eyo gundi ya 15 yonna box obuntu 10 ya 15 bamuyita Serasali ku TikTok osobola ogenda n'omunoonyako waliwo ne yasanyuka n'agamba koze mu mainstream ate kati kitabuse kyali mu comment ndooza leero akugoberera eri ku TikTok n'agamba Sali koze mu mainstream ate kakati gwe toba omanya kikambwe mukko naye nga kisinga obukulu mu byonna kuwona byo biwonya sijja kulimba biwonya so kati tulinawo ne wali nti go functioninga bulungi naye ng'obulako kimu to last period yo nga kulastinga dakiika ogambye essaawa emu n'ekitundu kati kano kaba kaweddeyo akoko sente zaako ebirungo kalimu birungo ki era bye bimu ne kali bye bimu
Biba bibimu ne balide kali. Ya just kino bakyongeramu kimu nti kukayimya nnyo. Nosituka ne weelega bulungi mu abasajja abatereega. So that one. Kakati tulinawo like tube ne spray. Tube ne spray. Oba yo spray gye nalaba mu nnyege. Enate spray kola ki? Eyo bagiyita Super Viga. Spray. Ekola ki? Kati yo yeeno omusajja nga gwe toyina bulwadde buli bwonna yogedde. Nga kimu obulako ekyo kuzinira mukazi wo period mpanvu. Kakati twali mu nnyege nga waliwo abagitunda nga bali bazitunda spray. Naye ate era kyekimu nina mukwano gwange ali mawulire omwo yagamba alaba omusajja lutu esooka tagira naye bwe yavaayo yalina akantu ke yeefuuyirako ng'alowooza musajja muyonjo buyonjo bwamala yeefuuyirako naye bwe yadda baaba nti ate baagenda ng'omuguni kati ye teyamanya kati bwe tubeera mu nnyege n'akalaba n'ajjukira oli ke yalina n'agala n'ekisajja kyali kyagala kunzita ng'amaze okulaba spray. Kati ino yeeyo spray. Ginnyonnyole. Eno bagiyita Super Viga spray. Eno ye tube yaayo. Zonna ozikozesa wamu? Okozesaako kimu ku bbyo? Otwalako kimu. Bw'okomba? Kati eno ogyesiga ku kitwe waggulu nga we batandikira okutayirira. Ogamba ki? Ogamba ogyesiga waggulu. Ati kati tebajja tegeera. Olaba we batandika okutayirira okudda eno waggulu awo wali akatuli awo kati osiga mu katuli ne oba oguze spray eno togyefuuyira katuli kati ogyefuuyira awo arawundi awo nga we bakutayirira awo tokuba eno wansi ewalala kati ogikuba awo arawundi awo waggulu. Kati notekinga 5 minutes nekolera mu dakiika 5 nga tolaba kwegatta nga tonnaba kwegatta ng'oli awo mukyebuuzaako gwe ng'olinda bintu byo. Oba oyambadde kondomu oba toyambadde teriiko oba oli mutayire oba toli mutayirire teriiko ekyo oba wadde toyambadde kondomu kati bw'oba oyambadde ogifuuyira ku kondomu era ogifuulira kuli no ogifuuyira kuli kungulu ku mutaka okwofuuyira noyambala oba oli wakwambala oba toli wakwambala terina side effect oba ku mukazi oba ku musajja terina buzibu. Olwo noli kugenda zirira kikazi wagambye zonna gwe just ne lasting so omusajja. Kati eno tube ogigula toyina biri bye nasoose kunnyonnyola. Oba birina era tekola no ekola naye ejjukira oba toyima bulungi. Kati oba kitegeeza era ne ojja kutuuka ng'oyagala olastinga kituufu okyayagala naye ng'omutaka agaanye. Kati waliwo eyagula era bino yagula tube n'agula nakakandi kali eri naye ye yalya neiba yali omukazi mufumbo nga si wuwe n'amulya era yaŋŋamba buli kyakola aŋŋamba kati bwe ntuuse wano n'amulya ndowooza yamulira oba ebbanga ki naye nga takola kitagwa era omukazi yamugamba ye ng'omukazi yamala nga ye tamala n'amulira n'addamu luutu endala kati luutu ey'okubiri omukazi n'amugamba nkooya ate teyamala nakumala yamuvaako bubi. Yaddayo yali mufumbo nga alina okuddayo beerya ssaawa betandika 12 ssaawa 3 anti beedadya mu 2 lindako kakati bwadde wabbaawe tiyawuliramu nga bbaawe byakola temuli ebyo teyabiŋŋamba yaŋŋamba bibye bye yakola. Omukazi taddanga olwo tebaddangamu ku meeting yamukubira essimu yaŋŋamba nze abakazi kyova asagala ali abakazi ono oli n'akwesibako kale ndowooza yamulya bulungi n'addamu n'amukubira essimu omukazi nga yakuba omusajja mutambuze bw'ava taddawo era olwaddako kati yaŋŋambye bakosajjo naye yali aneiba kati naye we yaddamu yamulya oba gaali maddu engeri gye yali amwegomba ennyo yamala mangu kati luutu yaddako mukazi yamusindika amugamba akooye ng'ono amugamba olimba nakunoonya dde olimba
Gwe kati bino gw'okutegeera nti bikola gwe tobikozesa bikozesa bati gwe toby applying oba nogamba nti omwami wabikozesa omusajja wange namuwaako ulya kofi ne kandi yalina obuzibu buli just namuwa kulaba oba bikola wagezesa ku mwana w'abandi namuwa kaka namunnyonnyola nangamba kale tewali buzibu bisigenda namunnyonnyola ne mugamba njagala onne kano kakandi kakola kino nekino ne muwa ne kofi naye kale namuwa kandi kale tubireke tugende maaso byogere kati byali kuggwe oyogera mazima bwamuwa kandi anti kati bwali budde bwa misana kuba era nali nfumbaawo era ndowooza wayitawo ekinene nnyo eddakiika 3 kali kakandi kakolera mu ddakiika 3 nagamba ebyofumba byonna bireke yansanga mu kiyungu nakola ati nomanyi ebintu by'omukwano tebinyumira mu kisenge mukka kebwonna we mwesanze as long as mukifiiringa kye muliko mu kiyungu nakola ati ate era oli muntu mukulu ayagalera temwagwa mu masepiki mu sigiri muki oli alina akafaananyi ng'oyidde abadde ago yakawunga amazzi gakuyiikidde just know obuntu obwo bukola abantu kati generally bannyonnyola ekiro kyetubaddeko ebintu waawe balina okusanga balina obijja tebirina side effect ekintu kibannyonnyole nedda mukwano poziko kofi oyo olina obba nga onywa nnyo olina obba kuba ali strong era oba tonywa nnyo mazzi ajja kunafuyamuko ezisooka wano ebbanga erisooka ng'otandise omukozesa so olina obba nga onywa nnyo whereby kandi ye tanafuya nnyo naye kati kofi yo olina onywa amazzi ate oba olina owona olina omukozesa ebbanga lyemba gambye okutereera obulungi tosalako ng'ate ngenda kwongeza agenda kwongeza ate ongambe ensi poziko nsobola obba wa Black Friday tugaba Black Friday ku package oli nga atwala package ngaba Black Friday Friday wokka bakusangawo ensangibwa Namuŋŋoona gye nkolera abaagala essimu yange eri 0 ya business eri 0764 300 383 0764 300 383 nkinnyonnyole mu Luganda noti 7 6 3 noti 3 8 3 abo bakufunye so n'ekirala tukola delivery mwebadde nzijawo wonna wooli oba oli mu Uganda oba oli bweru ate biva bweru ate mubireete wano ate mubizeeyo ebweru anti abamu tebabeera mwezi ensi bisale busazi eri bwe biti bijje lwaki bisooka wa tebaba na connections kati nze nakibaleetera public nti mba ntundira online ebiseera ebisinga buli oba olinankubirawo mba sigenze ku mirimu mirala n'emirimu emirala ng'ogyeko bino neekozesa ate bankozesa wangi okola otya neekozesa ate bankozesa mukitege nti yeekozesa ate okay generally kati bintu binyonyole kati nga geno they are money power products and treatment okkirizibwa byonna nti woba oli akozesezza kano byonna nabikozesa omulundi gumu sisobola kuwa kofi nkwene kandi nze ate by the way siri after money ate oba olina infections sooka ozijjanjabe bino tebikola ngo olina infections nze nkujjanjaba bukosefu bwa infections so si infections so wejjanjaba infections zo otereere then olyoka ojja kuja omujjanjabe so mbasagala ate twala ssente zo za bwereere olutandika owooza nti ebintu bye tebikola kumbe naawe obuzibu bwabadde kuggwe nkutegeera tulina ekirala kye twerabidde ku bintu bino pozi waliwo ne skin care products era akola biri coffee
yakola ne skin care yakola ne bino ebyensusu oba musajja oba mukazi teziboola neera zigenda ebyerusa abantu mabagala nnyo skin care products naye nga togenda kuva mu kkala yo zolaba ndi mweru ozikozesa nedda zigenda kujja buzi naye nga zokozesa no sinnatandika zikozesa olaba nti ogambye olabya ndi bweru kati munna anti nze sikolagana muntu yeyerusa bakukola saagalira ddala bawunya bubi abeyerusa ya otomugwangako ng'omukazi ng'awunya bubi nga yeyerusa abeyerusa bewunya bubi asitera nnyo basembere ebizige yatugamba bannyogoga ebizige ebyo bibakola bubi era oba wojjona gy'oli emukwano oli bubi nga yeyerusa tobaagalira ddala olaba owa brown omusajja sipesaagala kati oyo olweyerusa brown abasajja abeeru lwaki tobaagala tebawooma kwala eri ng'omuwa bino ate ebyo bye biwoomesa najolala olina bbanga owooma onyonyole kiki bajanyiga banyuba banyiga banyerengo bagambye ekituufu tebawooma tebakola bati tebawooma kyekibaviirako okubanga kale batono nnyo abawooma nga beeru kitegeeza kyapulayinga ne mubakazi abeyerusa tulyangako omukazi nga mweru oba yeyerusa nga tawooma ekyobulaba bajja eno ne bafuna abaddugavu ate balwawo okusituka abasajja abo abeeru towagana balwawo situka kati oyo omusajja gw'osanga nga oba wayaye oba mutaka we nga kino ekiriba kino eno paati eno jjukira abamu biba sitaaka kuli ekirala akati waliwo b'osanga nga kivaako nga kigenderako nga mutayirire naye nga kigenderako ekyo ekiriba ky'okungulu simanyi kyekiba kibaviirako obutawooma no kati omusajja awooma nja munnyonnyola nsule nawo emini atawooma munnyonnyolemuko kati kale ye musajja gw'osanga n'akulya n'akola ki n'akuleetera wansi okubabuukirira si infection si butaba n'amazzi naye nga ye ekiva ku butonde bw'omusajja ate kisinziira naki sitayo ki gye mulimu kati omusajja watawooma bw'atyo waabeera ate n'ekirala ebyakola biba binyiiza nnyo as in like oba nkinyonnyola enkya simanyi nakumanya byaba akola oba tabimanyi nga ye afa amanyi wano afa bufi kupika alinga apika eggaali y'omukka ate n'ekirala kano kakasembeyo oba kakasembeyo nti abasajja mukome okulya abakazi wanuwe mukome olya abakazi wanuwe bajja kitegeera okulya omukazi wanuwe nti like ogenda straight kirimanga wonaabeera ku luguudo lw'express ng'eno side eno toddayo babala banyola ekiwato of course era okyogidde kyova abasajja abawanvu abawanvuye kizibu nnyo oba nkyogere nti abatono nnyo ye abasobola omumatiza abakazi omanyi okumatiza n'okumazisa byawukana kati omukazi fe abakazi abasinga twagala nnyo tumatiza n'agamba kati sigenda ne mmala omwezi mulamba nga seegase kikinaako buzibu kati olina onoonya okuba eno oba bagita left right and center oba kati n'okugula ebisenge by'omukazi muyina ebisenge mbuzanga fala alina konsirisema olongala bono fala kanti wali omusajja omwanvu yajja kitegeera naye omumpi tajja kitegeera kyovula agenda eri gye wabagobye
Anti era mubasekerera nnyo muboogerera. anti kati gwe kola ekikutwalidde naye waliwo bba omumpi naye nga weemala ng'omanyi ky'okola. Ne wabawo omumpi ogassa obumpi ogassa obutamanya buli kimu okigasseeko. Musajja oli mumpi. Bakwano bange kati omuntu mu ndabika ye wano aba mumpi kitegeeza ne wali mumpi. Kati ojja sanga mumpi bw'ati ng'alina bwaya mpanvu. Simanyi naye aba nayo waliwo gye twagenda eyo by mistake enno sirisobola nakuddayo. Mukwano gwange yatewalayo naye simanyi nayo. Netuuka nga beerira ku stage. Baali baperforminga? No. Kiringa oba bbaala ki banaye ebbaala mwagenda mu Kimansulo. Nze simanyi naye natuukayo ne kinzigwako nimugamba bali baperforminga biki bazine ngeri ne babikola. Kati abawala baba ku stage kati gwe abasajja mu abava mu audience ne mugenda ne mulira abakazi ku stage. Kitegedde. Kati waliwo omusajja yali mumpi bw'ati. Maama wejjusa obumpi bwe teyayipwayira bwereere. Yali mumpi naye ng'asinga abali ku stage bonna. Yali mumpi naye ng'asinga abali ku stage obuwanvu. Nkutegedde. Oba yagujja simanyi nga mwanvu we guti ate nga munene. Natunda ne ngamba kati twafuna mu kinga kagenda ankoleko. Ewa. Yava mu audience. Bava mu audience ne bagenda ku stage abawala baba kuli eri baliko abawala banga basatu. Kati ne beerira okwo. Omusajja agenda ne yeeyambula. Kati oba oyima otya nga weeyambulidde ku stage. Manyi gwe wabiraba. Natunda ne ngamba bannange bino gye biri mu ggwanga. Ye mukwano gwe yali akimangayo kyokutwalayo. Simanyi. Yali musajja. Omusajja yakutwala yagala ogenda olabeko. Yali musajja mukwano gwange muvubuka ye. Kati n'angamba tugende nkutwaleko out. Ne tugenda kubanza sitera tambula. Sitera. Obeera bize. Kola ku balwadde bo. Kale najja ne tuyingira banaye kyatuuka ku stage bweti. Eri tojjayo simu tojjayo ki. Babakukiza kujja simu tewaneesa obujulizi. Waliwo nagirayo simu nga waliwo ankubidde ne baginzijjako. Koola abalwadde bo. Soba mikwano nze nsangibwa Namuŋŋona enamba eri 0764 300 383 k'osobola okunkubira. Kati abali ebweru tukola delivery naye kati gwali ebweru ne oba mu Uganda ng'oli tugambe eyo ebyalo ebyewala Mubende n'Akasongole eside eyo osoka sindika ssente ne tukolera delivery. Then abali around Kampala tukola okupayinga cash on delivery. Wewala asooka sasula. Owokumpi ye muba omukwatira amalaka muba mumanyi. Era kati olaba bakola delivery tasobola muwa bintu nga tamuwadde ssente. Ekituufu. So nkujjanjaba era osobola okuŋŋamba nti nno Sarah ntuuse wano. Obeera in touch n'abalwadde bo. N'omanya. Okay. N'oŋŋamba kino na kino. Ayagala okunuuna akantu kaakano nuunako naye onuuna omanyi olina ky'ogenda okukola. N'eno spray ne tube. Kati okozesako kimu ku kimu oba byombi bikozesa lumu? Kimu kyenkuwadde nze osooka kunnyonnyola. Sisobola kuwa nti gwe kyonsabye. Byonna bikola kyanjawulo? Byonna bikola kye kimu. Tolaba nti eno Superviga spray no tube. Eno spray no tube. Anti kaakati laba eno eriko ekigambo super. Superviga. Superviga eno kuliko just Viga. Kiikyo Superviga. Superviga. Kati lwaki bakola tube ne spray nga byonna bikola kye kimu? Oli ayinza okugamba saagala tube njagala spray. Kuba tube eringa kazigo. Ndabeko? Eri sealed. Bintu bya ddala kali sealed. Gw'okajjako gundi. Embuzi. So kati spray yo gy'osobola sprayinga bw'oti. Lwakuba boxi yako nagireseeyo. Kati kano kakozeseeko? Ate nze akakozesa. Nze najjemu. Mbadde manyi omwami akakozesa. Simuwangako. Yeemala.
ye yeemala just nali njagala kugezesa kubiri n'omuwa alyoka abalula gwe toli kiddira obuwomi bwe yaliko era yayongerako bakonze anyway osobola okusali musobola omusanga wonna waali oba togamba so tube yesatu eno tube eno yesatu then eno spray yo yesatu kitundu lwaki spray yesatu kitundu anti yo nga wogira anti spray yo njitunda esatu kitundu yanguya ebintu kati waliwo endala omanyi grams zawukana eno eri mu 15,000 neno 15 kati waliwo ey'etaano yo ya black zonna weziti weziri nga wolaba eno naye kala zanjawulo ate eri ya black ekola ki byonna bikola kyekimu naye eri amaanyi go matonoko kweno neeno amaanyi gaayo matonoko eno ekubisaamu eri emirundi esesa eri ng'ogijaso oyagala kusanyuka naye tusekufiira ku muntu kati eno gye naleeta osooka ku market nga zino ne spray tenajja naye nga bazettanira nga balaba zikola kiralo kati akozesezza ku eno eri aba teyeetaaga akozesezza eri osobola okugula eno oba obutagula kati yo eriyo ebiri kitundu kitegedde ekyo kati waliwo ne honey pack bagenda bireeta honey packs ezo lwakuba tebanazituusa honey pack zikola byanjawulo bazungu bebatera ozinywa ennyo kuba abazungu balwayo oyima bebatera obikozesa ennyo honey packs ezo so nazo bagenda zireeta ate ko kajjabba range yako ejjabba sente zaako zijjabba si nnyingi nnyo ezo tugenda obwabeeru walwawo nedda kati wemba nkwadde honey pack sikuwa bino ebintu biri mu nsi semba saagala kubba abantu era sooka kunnyonnyola so olunaku olwaleero tukomye wano ne Sally tugenda kuba tumuzza tulina ensonga endala ez'okwogerako abantu bino ebintu no by the tetubyogera nti because malala oba biki sometimes they're really helpful nalaba comments mu gundi ya show gye twakola ey'aba sugar daddy and people abamu baavuma abamu appreciated abalala ne bagamba osabikako ku bigambo biryoke naye sabikakoko of course abaagala okuvuma tebabulamu waliwo abakufollowinga ku TikTok abajja ne bagamba they are happy okuba nti bakola bene ku mainstream so buli muntu abeera n'endowooza naye tebibeera for fun by the way I believe waliwo abantu abali eyo nga bino ebintu bibatawaanya bonna byoyogeddeko naye nga yeebuuza buli mukazi gwafuna adduka amugamba ebyo kati gwoddamu okufuna ng'ofunye bino kwesibako kuyimbya nsuubiza okwesibako tojjanjaba baminisita ndekaamu naawe waliwo baminisita abanoono minisita n'akola atya nakubira essimu nakunyira naye tonteeka ku gundi mugamba ebyo sibikola of course lwaki oba disclosing omulwaddewo asobola kituufu so kati waliwo abeera eyo embaale kati ye yasooka no si minisita mukwano gwange ye yasooka obikozesa nga yasooka notwala kali kofi ne kandi natwala ne tube naye kati essaawa zino yantendereza ngamba wakola ki wateereza amaka gange nagamba ngenda kuwaayo ne baminisita kuba musajja w'amaanyi ate babeera stressed nnyo gundi ministry egaanye constituency gyalimu byomutwala kaguddeyo eno president amukubira kugamba stress eba nnyingi abalonzi tebategeera bavuma left right and center sanga omulonzi teyakuwa kalulu yasinga okuvuma kati newejja newesanga nga ebizoozo bingi kale tunakudira mu party 2 this is our party 2 tujja kudira mu party 3 ng'otunyonyolako ate ebintu ebirala we had the first party yali aba sugar daddy party yali that was part 1 then party 2 tubale tuwogera wazita zi idi idi electoral dysfunction okay then ndoza tujja kumawo ne part 3 tunaba tulabye nti gye tuteekeddwa okwogerako this time round kale bwe tubadde